The way I want to do this nyagala kino chonchi je mu deal. Me, I'm particularly unhappy with Spice Diana. Roger, I have a bone to pick with you. Echongenda chigama. It may not be today, but the day is going to come. Nature stategera anti singa Roger yali mu kamera nga ayogera nandi kitegedde. Because you see, amidst okwagala okupushinga oluyimba oba and everything, I don't understand. Spice Diana ataina we bamwogererako teyava osegeera kati ekyata kituuza wali bulijjo kyetwogera kutoka ntoko nti abayimbi tebagayidinga bamanager tebagayidinga baki because ebiwayi bikyayongerera ddala okubeera nga byeyawulamu ku nsonga ya Spice Diana wamu ne Jenkins okubeera nga ensonga ya luyimba na nsonga ya butaagaliza. Olunaku olweggulo nakuwadde version endala eya Jenkins okubeera nga naye yayimbako ne tukomparinga oluyimba lwe n'oluyimba lumu olwa Spice Diana kwegamba nga mu Uganda olemwa. So today nkuleetedde akatambi ka Kasuku naye officially yeeyawudde n'agamba kansigale ne baddayi hadi bange balino benkwasagana nabe ekintu yene yeeyawulanda ku side ya Jenkins kati ndooze ngeri Kasuku gyaze ku side ya Jenkins nze kansigale ku side ya Spice Diana buli omu waddembe okufuna side gy'owagirako ku luno olutalo olumu kubeera nga lugenda mu maaso era bwe bati basobodde okubeera nga bajjayo bwino omulala okubeera nga basabula Spice Diana naye nga n'eno side munnange waakali mu kubeera nga atambula oluvannyuma lwa Spice Diana okuta oluyimba lwa Mind Your Business kwegamba nga lugezaako okubeera nga lufiitinga kalakata era kinchokera bwetu engato gweza atuuse mwana wattu yalututte oluyimba omanye endako zino omuntu ayogera ekintu engato weze kutuuka ng'ozambala kati munange Spice Diana ayimbye oluyimba ne lubaako gwe lutuuka engato n'azambala ate tunaakola ki version yonna yonna yeno nga yagenze mu maaso version ya Kasuku okubeera nga asidinga ne banne ng'avudde mu Spice Diana. The way I want to do this nyagala kino chonchi je mu deal. Me, I'm particularly unhappy with Spice Diana. Roger, I have a bone to pick with you. Echongenda chigama. It may not be today, but the day is going to come. Nature stategera anti singa Roger yali mu kamera nga ayogera nandi kitegedde. Because you see, amidst okwagala okupushinga oluyimba oba and everything, I don't understand. Spice Diana ataina we bamwogererako teyava osegeera kati ekyata kituuza wali bulijjo kyetwogera kutoka ntoko nti abayimbi tebagayidinga bamanager tebagayidinga baki because if the guy didn't talk about you, why were you talking about him? Ali yali strategy yakola ki kutambula banoonya kye babuukira awo oluyimba lwe bafulumya misaki yaluwandiika version ya misaki zena giwulidde superb. I don't even know why misaki yalwejjako oluyimba why yalugusa bulungi yali it's a band song kati mukwagala odupuushinganoza ne bayiya bakkubira nti gwe tofaayo okumanya bamanyira abantu abo mbu batwawulemu nti gwe tokibeeramu oli gye situmukozese asirikale bekuddamu ffe tubeere nga tukozitusikowalins ne kizitowa kyebaali baagala okugamba mukasanga olina info ne gwe baasasudde balina kyebataddewo muze fe abantu asajja bakutukwana obwana obuto basasudde miliyoni emu banoonye audio nga n'omwana omuto gwenkwana njagamba gundi oyo ani oyo Roger nkwadde 2 bw'ogifuna ogireete miliyoni ezi eyiye mutafaayo kuba tajja gifuna oba muwe n'amagezi akose AI technology bw'aba amumanyi agigenereetire kuba tajja gifuna naye nze kati question yokka gye njagala obbuuza Roger kati bafuniramu wa mu kino bapika luyimba sente etambula gwe manya tugagabanyiza babuloga sente zitambulira ddala nze nina abaaganyi waliwo bankubira kati Tamale Junior yankubira ku mmanyi nga ngenda ku beach zo bazimpadde kati oyagala nkugambe nti balimba kati buli kye twogerako ne bwino waakyo nka mukubire wano Junior nangamba nze bampadde baali bamwokyezaayo awo gaali oba 3 ekintu nga bakitaddemu yo sente etambudde naye kyekirungi kubanga ajja kuddamu ekinnuma mu byonna oluyimba terugenda kukola
Of course. It's 100%. I want to fall on my sword here and now. That song is not going to go places. Anyway. Lugenda kutambulira ku maanyi ga kusasula era we gakoma. We lugendo kukoma. Okuvuma omuntu tekikyatambuza music. 3 olwaleera abantu babuufu embadde tezikyakola. Era feedback esinga yonna ku internet video bozigendako era everybody was against them. Bagamba mufaaki. Kyembebazaako kye bakoze bageze ne bajja ennyimba zange zenakola. One. Tugende ku kiddako. Kati ate emmotoka twagituuseeko tutya? Ate emmotoka esinza okunyiiza Roja. Ate emmotoka eri manyage. Emmotoka teri manyage. Baali e Bungereza ne bagamba batumiza Range Rover. Omulaba oyo Roja tuba tusabira Eddie Kim mugana Juliana mu church najjanga nekukutirizaako yadde agamba mboyo asanze kati nesesa ku Roja nga mwagaza ati najjanga nekukutirizaako mayi munaye natise ogiraje natise naye yamuyimbi. I wasn't interested. Mugayagala okyongereyo mugaloza mbu nange ndyawo mbaawo kati nze njagala atukolereyo kimu. Njagala emmotoka eyo egendeko ennamba. Tutandikirawo. Era nkubira omulanga poliisi emmotoka ezitalina nnamba eziri ku kkubo ze zikola ebikolobero. Yes. Of course. Because it's not traceable. Siteeka it's against the law. It's against the law. Mr. Nanga, what are you doing? Luko Wesigire, what are you doing? KMP Stephen Tanui, what are you doing? Cars are on the road without number plates. People are committing crimes. Kati number plate oyagala bagiteeko ogenda searching URA. Yateekeko number plate. Yaseeko number plate. Mateeka okuba nti ovuga emmotoka ng'eriko number plate. Erina okubaako number plate. Ate bakankubuulira omuntu asobola n'okukola citizen arrest. Osobola omwekwatira. Oyo omwekwatira. Osobola okukwata Spice. Hey. Kaba. DGG, I'm arresting you on suspicion of driving a car without registration. Anything you say might be used against you in the courts of law. Ngomukuba jeke ng'omuteeka kibuye ku poliisi. Jekutawo mantungo. Nze mubaleetedde. Kati mwe mutandikirawo. Roja Lubega gwawa ssente. Zirye. Osigale ng'okozesa mutwe gwo. Alani Cruise. Sente lya. Alani yafunye Alani Cruise. Ye n'atandika kukyaza. Lujja naye kyekimu. Walone gwe tubadde bamugamba gwe nga tokola ku pano yonna. Kiki kyoliko? Ani Seimo. Seimo naye yafunye. Ali ku payroll. Era agambe bannaye. Accountability. Naye Seimo alekerawo ebyensi. Seimo kawalata oba Seimo omunene. Seimo omunene naye ayiga okugaananga ku ssente ezimu. Gamba asigazeemu ku kitiibwa. Alina waali. Alina bwali naye kwamba sente zirimekunga kumumala munno. Roja Lubega abaana bawa sente webale nnyo bayambi kuba embeera mbi. Mwenna be bawa sente okuvuma Jenkins mukasoba okunvuma sente mulye bwe mumala okulya then mukozesa obwongo bamwe. 2 menta nze ku myaka gye nnina nze buli yafunye ku ssente sirina gwe nsuubira kunvuma kye siwulirangako. Teri kipya. N'olw'ensonga eyo oli okuvaayo okunvuma abeera amala biseera bye byambulago.